Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni akawungeezi k'eggulu okwongezayo okulamaga kw'e Namugongo kubeerawo bulinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga olw'obulwadde bwa Ebola obwabalukawo mu buvanjuba bwa DR Congo tutuuseewo ku bigo ebajuliza e Namugongo ng'eno abaayo ge bakaba ge bakomba nga bagamba nti babadde bataddemu ensimbi nnyingi okweteekera okulamaga kw'omwaka guno ng'eno tusanze abayo bakyagenda mu maaso n'okuyoyota ebifo nga n'abasuubuzi bagezaako okutetenkanya ebanajja ensimbi. Tugenda kujja tetumanyi sente ani agenda kutuddiza. Abamu ku basinze okukaaba be bakolera mu kifo ekyakazibwako kigambo abalamazi gye baliira ennyama y'embizi n'okunywa omwenge nga bawangalirayo bali mu nnaku olw'essente ze babadde bamaze dda okussaamu mu kugula ebyetaagisa. Ennyama y'embizi nga nino kitema kalooli nenjibuuke nga nentema wali nengamba muno zineeno ennyama zange ngeyakola ki njagitema kalooli yonyininyini nga weri kasawa zino sina wagikola ki wagiteeka naye tuli banyiivu nnyo kubanga batumenya ennaku z'omwezi 2 ogwokuna ne batumenya bubagwana ne busaanyawo kati tubadde tugenda kukola kalooli tufune we tunakole tubadde tumaze okugula ebintu ebifo badamu ne babitupangisa emitwalo 33 kati tuli wano bitusobedde betwawa sente bagenda tubagenda kutuddiza n'ekikumi kati Karooli alinda Karooli apangisiisa ekifo agambe tebagenda kukola kati tulage wa Bwana mukulu w'ekiggwa ky'Abakatoliki Reverend Father Lawrence Lubega annyonnyodde ku ngeri gye bafunyemu amawulire ag'okuyimiriza olunaku lw'abajulizi Abakatoliki tebayita olwa Kalooli. Nange nagafunye ekiro olw'emikutu gye nagafuniddemu nga gatulambika nti waliwo obulwadde obwa Ebola obwine mu kitundu ekimu abalamazi gye bajja okuva. Asabye abakristo okukkanya n'okulambikibwa okwakoleddwa Pulezidenti Museveni akawungeezi k'eggulo. Beeraliikirira omukulu nga bw'atulambise bwe tujja okutambula kakasa atwagala bulungi alumirwa eggwanga lyaffe naffe ffenna atulumirwa awo nno ffenna tuleke kwemulugunya nnyo tugambe bugambye nti Omukama atuwadde omukulembeze n'atulambika atulinda addemu atulambike era tuddemu musisinkane tube bagumu tujja kulamaga enamagezi n'abazizzeeko naye ku luno babi musonyiwe ku lw'obulamu bwaffe. Bw'abanga pulezidenti yalabye ekyo kituufu tugende n'ekyo. Diswe Kasese Lieutenant Joe Walusimbi ayogedde ku kyokulagira abalamazi okudda ewaabwe e Congo. Ekirangiriro kye yataddeko kyekyo abantu abadde bazze baddeyo ewaabwe ab'e Congo tebasobola kweyongerayo ate nina Namugongo ne bamwongerayo ku nnaku ezitanategeerekeka. Ategeeza nti okusimbula okwolekera Namugongo kwabadde kulina kutandika olunaku olw'enkya okuva mu disitulikiti y'e Kasese. Akulira ebyobulamu e Kasese Dr. Bwambale Benon asabye abantu babeere egendereza olw'obulwadde bwa Ebola bwabaluseewo mu buvanjuba bwa DR Congo. Being very close to the DRC, we are regarded as a very high risk district and we are strengthening our surveillance, our infection prevention and control measures to make sure we can detect in time and respond quickly. Bwato ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi Dr. Joseph Anthony Ziwa alungamizza abakristu n'abasumba b'amasaza nti ebikujjuko by'abajulizi balina okubikwatira mu bitundu byabwe nga bwe balungamizibwa ab'ebyobulamu. Ffenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi amasaza dioceses ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera bw'omwepisikoopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Damba Taddeo ne Disani Mutyawa bwe bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.